Bachali bange mwanchawa naye nzikirabanga namwe abanyamba singa malite mwanchawa sandibadde freestyle. Bachali bange mwanchawa ubanga babatemera ne mumbuka singa malite mwanchawa sanditegede ndi namwe muli balaisi. Bachali bange mwanchawa olw'okugenda ku mazima ne mumbuka singa malite mwambwaka andibesize mu byakabi ne muntunda ne fulufiga wanchawa naye muga Katonda mukulu nga wanyamba singa walinga tonchaye andikwesize mu byakabi ne mumbuka ne basi kati wanchawa chali wange amazima nawe nontunda singa walinga tonchaye. Mbaniriza mwena abalabi baffe abalungi abali ku Director Van Crush YouTube channel. Bibye bimu ku bigambo by'omuwulidde omukulu His Excellency Bobi Wine nga ayimba mu freestyle gyakubye ku show eyabadde eggulo ku One Love Beach e Busabala gye yayise Freedom Show nga era awerekeddwa mu Mubyobufuzi ne team yonna nga bagirabyawo Baziza Zioni yabadde ku gitaawo kwegamba show nebadde yakabire badde ya muwendo nnyo nti basookedde mu motoka ne batukwatirayo ka live video ku Facebook kabalaga nti bagenda omukulu Tony Oz n'abakubira essimu n'abagamba buli kimu kiri set balinze batuse ku motoka ne bagifuluma ne balinnya eryato ne bagenda ku lyato ate nga batukuba omuziki kayimba ku kayimba abatalabye video eyo solo okkirira ku eno channel yennyini Director Van Crush n'olaba ebimu oba n'ebisingawo kwezo ensonga za show ya Freedom Show eyabadde eggulo. Bannange show ne badde ya tabu nnyo nti tebakomye ku lyato kwokka olaba beeyongeddeyo ne bava ne ku lyato ne batuse ku beach ne bava ku lyato ate ne badda ku lukalu ate nga ne ku lukalu waliwo setup ate nga endala yo ya tabu kwegamba yatulaze nti wali ku mazzi just ebadde nga opening ate wali ku lukalu nekiwanga akyakiggala bugazi. It was so massive twanyumiddwa naye ate byasinze otunyumira bwe yatuukidde ku biseera ng'akoona ku nsonga eziri mu ggwanga ezizimba eggwanga ensonga zitwagala okumanya tubiterezeemu tutya tukoze ki kwegamba yayogedde ku bantu abamu nga full figure nayogerako ne ku muhozi mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni nayogera ne ku President yennyini nayogera ku bantu bangi abaali bamwesiga oba byali yeesiga nga ate abaagaliza ebirungi nga bamuli ku lusegere naye ate abaamulyamu olukwe olw'obusimbi lwe babawa basalawo bafune emmere ya leero okusinga ku mirembe n'okulwanira future yaffe nga Bannayuganda. Kwegamba buli comedian ena ali mu struggle bweti kwega kyamukutteko nnyo era ensonga eno full figure teyamulese ngawe yabadde kwe kuvaayo olunaku lwaleero postinga nkakali nnyo ng'alaga nti kyamukutteko nnyo wadde abeerayo mu kamooli naye abaabiraba bw'ati bwe yayogedde ku Facebook mu post yemu gye yapostinze olunaku lwaleero ng'ataginze kapaati kano bwe baamuyimbiddeko exactly ng'agamba omukulu nga namuluma nnyo naye kituufu munnange nalaba tolina kyogamba ggwanga nga structure zero compared to muzeeyi bwe ntyo n'enkubuuka nga ndaba osiba kiwaani ate ng'eggwanga tebalifugira ku biwaani bulijjo mbagamba ti kabineti ye beba Edi Mutwe Nubiani n'abalala kati ndowooza mwawulidde bayagala okufuga nabo okuyimba osobola naye okufuga nkiddamu birekere mu buzeeyi poze ekirala I'm a presidential advisor next time wobo otandika mpoze ekirala I'm a presidential advisor next time tandika na title yange before my name nakomekereza ng'agamba #muzeeyi 2021 kati full figure bwatyo bayogedde era kyekimu ne munne #kato naye bwe yavuddewo n'akuba post nga tunatera okutuuka ku show eno n'okusaazi badde zinatera okuweereza show n'akubayo kipost kye ng'akigamba nti by the way I am still Bobi Wine's #1 music fan ebyokufuga ebyo tubirekere mu 7 yabisobola ready for live show kati ndooza bagezako kwekunganya nga ba opposition bonna basala eddiiru bonna balya ku ssente y'ekibi bagezeko okuleeta nga bavumirira omusajja ono mu bukulembeze bwe yesu okuyimba akusobola yatandikira mu kuyimba naye still ebbanga lyamaze okuba nga yatuuse ku point where nti okuyimba akusobola naye n'agamba kanyingire mu Mubyobufuzi kuba Katonda yamutonderawo ekyo ng'alina okkibeera Katonda waba asazeewo n'agamba ye teri muntu asobola gamba nedda
kugamba live eno ya Bobi Wine yabadde so massive nti abantu bangi bayitirivu abagibaddeko from all over the world nga ate barepresenting nga yaweza ddala emitwalo egisukka mu ebiri nga giri ku live on Facebook ku YouTube nga nabo kwebali kwegamba kyabadde so overwhelming teri muntu yakisuubidde nti agenda kikubabe but ate kisinga ku Bobi Wine because he's never disappointing nti music we oba shows ziba always the best sound kyekyo cameras checho, costume checho, musical wakula alaga nti bakoledde ddala practice amala. I don't know what to say, but Bobi, you are the next president of Uganda. You're the true hero. Anyway, sina chamanyi kiyinza kweyongererako kyange wabula nzika bongere mukanyumirwe to the end. Waliyo abalala bangi nnyo obambogereko naye I want to keep the friendship and you guys know that at the end of the day, I love you and you love me. But because money and confidence, but you can have a harder breaking point. As a generation, man, we must not lose each other to greed. Okay? Naera, nidamo kubalaba. Nidamo kubalaba. Ga eyali Bobi tosobola kumutegera. Naganyinga Nidamo kubalaba nga eyali Bobi tosobola kumutegera Neganyini teyetegera gajudde bitepe yafuuka na pulezidenti ng'eyali Kaguta wamwe bamuwangula alineri mu kyalo nga bano Nine bakyali bange ba edimutwe tuli wali tuterede nga tuli ne batayi bange ba director devi nga tuterede nga tuli ne bakawo bange ba Nubiani Entebbe nga tuterede tuli ne batayi bange Katani Magiki Entebbe nga lituvimba ngabo babuze sipezi yoza wanchawa olinganga eyanimba ate no mwana watu sijasiba miziki bibanchawa Muhozi was my friend Kaihura was my friend Rukutana was my friend even Museveni was my friend nene banchawa olw'okwogera mazima Kaihura wanchawa naye nga wakola bubi kuba nali kyaliwo ne Muhozi wanchawa naye gweze nkirabanga eyanyamba singa walinga pulo That's a fire. Yeah, like I said in the beginning, please don't take offense. I'm an artist and we turn everything into fun. It takes maturity not to take offense of art and a little bit of comedy. That's a fire. Yeah, like I said in the beginning, please don't take offense. I'm an artist and we turn everything into fun. It takes maturity not to take offense of art and a little bit of comedy. Welcome to this show, ladies and gentlemen. We are here at One Love Beach in Busabala. Yeah, and this particular place is called Radio Corner. Omugenzi Moze Radio yasigako yo paint kuma injago yagalanga nnyo wano ekinewunyisa nti ba legend balina ebintu bibafaananya. In Uganda we've had two legends abalina outstanding voices. That was the late Paulo Cafero and the late Moze Radio. Naye kati luli ku quarantine show I gave respect to Moze Radio, and now that we are blessed and honored to be in his presence,
ye tumuwadde ekitiibwa ekimala. Olwaleero I want to respect the great late Paulo Job Kafero. I've not commented